abalungi be basinga obungi ababi. Batwesimye okubana mwenate olunaku olwaleero ku Dream TV, BTV ne Impact FM mu programu yaffe abalungi be basinga obungi ababi. Amanya gange nze Nalumaga Sandra nga ndi ne mwami Alex Mukulu. Era nga leero tugenda kwogera ku character ey'omukulembeze. Bwe twogera ekigambo character tutegeeza ki? Mu Luzungu tugamba nti a character is the mental or moral qualities of an individual. Endowooza yo Oyagala kiza mu Luganda. Yes. Kizeemu. Mwami Mukulu nawe omuzizza. Kizeemu mu Luganda. Ogambye otya? Mental and moral qualities of an individual. Mental. Bongo. Moral mpisa. Bwe weeyisa bulijjo. Mpisa is standard. Zeetagiswa mu bantu. So katugenda kwogera ku mukulembeze ne character y'omukulembeze yandibadde etya. What are the characteristics? What are the qualities of a good leader? Omukulembeze omulungi yatya. Biki by'alina okukola omanye nti ddala mukulembeze mulungi. Biki ebimufuula omukulembeze omulungi? Ekikulu ky'eggwanga Uganda. Asebo. Tetulina national character. Tetulina character. Tetulina mbala. Nti eno y'Abannayuganda. Tetulina kintu kye tugamba nti ffe Bannayuganda kino tetukikola olwa mbeera embala yaffe oba character yaffe. So tetulina national character. Kyekisooka. Okay. Ekyokubiri, eggwanga bwe biba nga terina national character, kizibu nnyo okulonda omukulembeze. Kizibu nnyo okuzuula omukulembeze alina national mentality. Okugatta mwenna. Yes. Ng'ensi. Era kyova olaba tukolera ku mawanga. Tribal, kye bayita tribalism. Tukolera ku by'amawanga, tukolera ku bya ddiini. Ate bwe tufunira character n'ogaa nti nze Omuganda sikola nti, Omusiraamu sikola nti. Kubanga kyate weekiri nti Omuganda alina character. Yeah. At least enaanulibwa. Yani mu nnono. There is a character nti this is the way. Omuntu Omuganda bw'oba Muganda olina kukola kino, bw'oba Musoga olina kukola kino, Omunyankole abaana bino. Yes. Kati bwe tulemu okufuna national character tubanga abantu bakolera ku mawanga, ddiini, bibiina bya bufuzi nga kati bwe kiri. Nti ate omutawaana omubi ennyo nti ate n'amadiini ago n'ebibiina ebyo bya politics nabyo tebirina ate character. Tebirina. Waliwo kyotunako n'ogaa nti omulokole kino takikola era nga bwe kikola beewunya ne bagamba ekyo tekikolwa mulokole, ekyo tekikolwa Musiraamu. Kituufu. Naye nga abantu character ey'obulokole tebagirina. Lwaki ogamba nti tebagirina? Kubanga character tebatina kuyigiriza nti obakola bwoti obakola bwoti. Kiringanga kino kya patriotism. Teri muntu ayinza kuyigiriza kwagala ggwanga. Nsi yo. Yes. Teri muntu ayinza kuyigiriza kwagala bulokole. Naye ate olwo byayinza okuyigiriza ne bikuleetera okubwagala. Ekyo tekitegeeza nti olokose. Okay. Nyinza okulira akawoowo akawunya obulungi ak'emmere. Nenkaagala. Tekitegeeza nti olidde. Tekitegeeza nti ndidde. Ate kinyinza n'okuba nga sijja kulya. Okay. Ng'enjala tennuma. Naye nga akawoowo nkakoze eki? Okaagadde. Nkaagadde. So there is a difference between okwagaza omuntu ekintu n'omuntu ye okukibeera. Character ekintu okibeera. Okibeera munda nti. Kiba mu ggwe. Nti Alex Mukulu muyombi. Kiba mu ggwe muli. Tewali akikuyigiriza ate. Nkufuna. Okitegedde. Teri ayigiriza muntu buyombi, teri ayigiriza muntu bukambwe ebintu ng'ebyo, teri ayigiriza muntu bwenzi. Abamu babuyiga. Eyo ate yinza obutaka character musaiwo angeyo. Kikubaamu. Ne kikubaamu oli azukusa kizukuse. Oyo gwogamba. Mwami Mukulu abantu abamu emize bagiyiga. Ne character osobola ogiyiga. Kankugambe. Nze tondaba wano.
toyinza kunga nti nsobola okuyiga okukuba ebikonde n'owa heavyweight ne bwe training emyaka 10 ngeyo mentality ekuli mu mutwe naye nga tendi mu mutwe osobola okukikola tendi mu mutwe weight yange tesobola bwe bukeera enkya n'olya bulungi n'ogejja ate tosobola era kugejja yes tosobola kumalaga nti kandyengejje nfune weight eyaki abasajja bayina kubanga ate gwe weight gyojja okufuna ejja kuba y'amasavu ate balibo kiri muscles zewageza ojja kufuna ya mmere mukole ey'amasavu era n'exercise z'okola ne zikola eyo eya muscles yes bali abasajja ate buyisanga nga tebali ate ennyo mmere naye nga balina bye bali ebiboosting ate muscles ezo ekyo kisoboka yes naye kyegamba nti nze sisobola genda kati kukola ki kukuba muntu ki kikonde wa heavyweight ne tugenda naye mu ringi mbw Alex mukulu akube nani ne Tyson wanga ajja kunkuba ekikonde eki ozirike ne bwenkola ki character yange Katonda gye yantondera omubiri gwe yapima tegusobola kutuuka kiri so kino nkiri ndi mutono eyo example gyotuwaddeyo gyo tujja giwakanyaamu because trust me omuntu abadde omunene leero mu myezi 3 osobola omusanga mutono n'omuntu abadde omutini leero mu myezi 3 osobola omusanga nga agezze nanti waliwo obunene obwetaagisa mu bikonde ate waliwo obunene obulala nga bwo tebusobola ate kukola mu bikonde nti nga bamulaba ne bagamba oyo munene naye tajja sobola nga kati olina olubuto lwoli bwe luti lwe lugeze lwe lukukirako bw'okola exercise yokka terusobola ate era nabali tebayinza kukkiriza genda kuba bikonde n'olwoluki lubuto gwe wali obalabyeyo ababikubanga bati ekintu kiva mu kukyagala bw'okyagala okola training paka lwebisala waliwo ky'oyagala nga tosobola kifuna nga kati twagala emirembe mu ggwanga naye tetusobola gifuna leka naawe ate tumala mwami ate nkomazeemu emirembe kati gw'ogirina tongamba nti ne maaso sigisuubirayo ate onoogifuna otya jijja gyokka olaba obusobozi bwe bukoma olowooza jijja gyokka waliwo ebikolebwa wabairawo road map n'ogamba tugenda kukola kino nkitegeeza nti bwebikolebwa gimala negifunika bwe mubanga ekkubo limwakwata tuufu gifunika amiina naye kaakati ekkubo lye tuliko lyakunoonya mukulembeze si mufuzi gungambye nti omufuzi omulungi aba atya omukulembeze gwe twagala omukulembeze nze nagamba from the beginning nti omufuzi gwe twetaaga alina okubeera nga ebibuuzo byonna abizzeemu nga ansa zonna zirina ez'ebibuuzo byaffe ate nga nnungi akkiriza ddiini ki ti mukatuliki oba mupodesita alina abakazi bameka bw'aba mukristo alina kuba n'omu webalinya nti bw'aba musiraamu akkirizibwa okuweza naye n'omusiraamu ayinza okuba n'abakazi 6 ate nga babagamba 4 nange mmanyi 4 naye ayinza okuba n'6 kati oyo morali si mutuufu kuba mukulembeze oza ayinza okuba omufuzi kubanga n'abakazi be 4 bennyini abafuga asobola okuba managinga abafuga so naye omukulembeze ate tateekwa kubanga ayisizza 4 ali mu 8 abakazi ate nga musiraamu omukristo mukyala ki omu oli mufumbo bufumbo kikaki obufumbo bwennyini obukkirizibwa obwa traditional waliwo obufumbo obw'ennono waliwo obufumbo obw'eddiini waliwo obufumbo obw'abagundu obwa gavumenti ewa DC nti mufumbo nti ye certificate eriwa nti yino amaka weegali nti ne mukyala we wali nti ebyo byonna n'obiyitako talina musango tazanga ku musango kasokka nga abeerawo gyebali nga tazangako ku musango kyangabaawo gyebali mwami mukulu oba tebamulaba bulabi naye nga yaliwo awo kati olibanga awakanya puroguramu yaffe abalungi be basinga ki abantu abatazangako musango be basinga obungi waliwo okubanga oguzizza n'otalabwa yes naye tekikujjako kuba nti tewaguze yes ne bwe kiba bwe kityo abazzi b'emisango si be basinga waliwo abantu abangi ennyo abatazangako ku musango nti tebamutwalangako ku poliisi naye nga bayinza okuba tebamutwalangayo bayinza okuba tebamutwalanga naye nga yaguzza
Okay. Naye ekyo bwe tuba tetukirina bujulizi bwakyo. Okay. Tetujja kiba. Yes, tetujja kiba. Omusajja ayinza tuga ntumuwaayiriza. Okay. So, omukulembeze alina empisa. Era mpisa ki z'alina? Z'Abakiga, z'Abatooro, z'Abaganda. Zaawukana. Mbadde manyi nti empisa ziba mpisa. Nedda, empisa z'Abakiga ndala n'ez'Abaganda ndala. Leka naawe. Ate kale ndeka nange ki? Omuntu ow'empisa ennungi nze nalowooza nti asigala wa mpisa nnungi oba z'Abanyankole oba z'Abakya ziba nnungi. Kisinziira. Kitya? Empisa ennungi. Abantu ekigambo bakiyita batya ziri relative. Kisinziira gye wuli. Okay. Kati waliwo amawanga nga bw'owemula mpisa nnungi. Oli open. Okay. Oli frank, you call the spade a spade. Okugeza. Abakiga. Are you sure? Abakiga. Bwakisuula abo ekigambo bakubawo kikube baba. Tafaayo. Okay. Okitegedde? Nkufuna. Kakati omulala n'ogamba nti Omuganda empisa bw'asanga omuntu omukulu afukamire. Abalala tebafukamire. Kati abalala bakiraba nti kino kibi. Owulidde? Ate kituuzaayo ne ku ky'Abazungu. Nti mu Bazungu bw'oyogera ng'otunudde omuntu mu maaso. Gwoba straight. Yes. Ate mu Baganda ffe twakulanga bw'otunula ennyo nga bagamba omwana mubbi. Mubbi. Owulidde? Ajja kuba mubbi. Oba lukalukalu nnyo. So, kaakati empisa mu Bungereza, mu Bueurope eyo, ojja kusanga omukyala oba omuwala oba omulenzi n'omuwala basisinkanye bajja kwenywegera. Kya mpisa nnungi eri. Oba ku matama mirundi 3 ng'Abafalansa. Owulidde? Okay. Kati mpisa naye ate wano tekikola. Toyinza kisinga jjajjaawo mirundi 3 ku ttama gamba onjagaza ki muzibu. Baana bayonooneka. Okisinga jjajjaawo ku ttama emirundi 3 aga nti obadde ki? Ndeka. Kati kino kirala. Naye nga mpisa eriyo nnungi. Ate wano si ntuufu. So ky'obuuza nti empisa zaffe zaawukana, yes zaawukana. Kati okufuna omukulembeze ajja okuba n'empisa zino zonna ng'azitegeera bulungi. Asobole okusanyusa buli nnyini zo oba okumanya amaanyi gaazo n'obunafu bwazo. Abyeyambise mu bukulembeze. Oyo okumufuna nze njagala okukubuulira Uganda ejja kulwawo. Kimbalenda okubuuza nti naye tunaasobola omufuna? Si mu piriyodi yaffe. Si mu bulamu lifetime yaffe. Kwegamba eno century tusooke tugiweeyo tukkirize nti yeegenze. Si century yonna myaka nga 5. Okay. Kubanga tukyalina ebizibu bingi. Tukyalina okuwoolera eggwanga. Abantu abasinga twagala okuwoolera eggwanga. Kubanga waliwo abanyigiriza abantu. Ekyo tetunnakituukako. Bwe tunaamala oddiwoolera eggwanga ate tusome tuyige. Abantu tubazzeeyo mu mpisa ez'ennono ez'enzikiriza eza bibiina bya pate. Abantu babe nga bali accountable ku bulamu bwabwe nga tetunnamulonda. Tumubuuze nti wange olina abakazi bameka? Awo. Onywa omwenge? Kakati waliwo atutawaanya awo mbumunyi wa mwenge. Mukulembeze naye? Oba sinnamanyira ddala. Oba mukulembeze oba mufuzi. Naye abasinga baga nti munywi wa mwenge. Kati nga atutawaanya oba alina baatawaanya. Kakati ng'oyo bw'omulonda gw'omwerondedde ng'okitegedde nti munywi mutamiivu. Kati gw'olonze problem. Olonze lujuujuwo. Okitegeera. Kakati bw'anaakuwa ebintu ebitategeerekeka oba eby'ettamiiro ate tonnenya muntu. So omukulembeze oyo ajja okugatta byonna ebyo empisa ennungi ate n'okwagala abantu. Ani yagamba
omusajja Zelensky owa Ukraine yayogedde n'agamba nti bw'ofuuka president famire yo eba tekyali mukazi wo n'abaana bo ebansi yo ggwanga lyonna webale buli mwana twalimu kaakati abamwanawo abamutabaniwo whatever. Eyo statement nungi because senga omuntu ayiga ekintu amanya n'okulabirira ensi ye era tayinza gira bange yonooneka oba ekyafuwala n'agirekerayo. Omukulembeze abantu bakulembera babanga famire ye bwe kyalibadde omufuzi ye famire ye ya mukyala we ne mama we ne taata we n'abaana be ate byakulembeza ye kwegamba enjawulo y'omufuzi n'omukulembeze famire y'omufuzi eba ku maama we mukazi we n'abaana be n'ab'eŋŋanda ze n'eggwanga lye oyo ye mufuzi ebyo byakonsidalinga famire ye kyekikulu abaana be eggwanga lye okitegedde nkufuna ebyomubiri like biological nti mama wange anzaala tata wange anzaala abaana bange benzadde byonna bibeera mu musaayi gwammwe atunulira lineage ye yokka weebale nnyo olwaleero tubalina abali bwe bati nga batunulidde famire yaabwe yokka ne bakyala baabwe n'abaana baabwe so nga ate mu buntu wandibadde otunulira eggwanga lyonna n'ogamba nti bano bonna baana anti kasita obeera omukulembeze ekyo kyekitone kyoba nakyo ekisooka kutunulira ggwanga ki lyonna awo tumanyira omukulembeze bw'aba atunulidde eggwanga lyonna nga famire ye awo ye omukulembeze mu Buganda kyekiyamba Abaganda bw'ova ku Ssaabataka nojja mu bika kyonna kirabika nga famire kituufu kuba bwensanga kati ow'envubu asigala muganda wange mwannyinaze ne bwe mba simulabangako oba nga simumiitingangako wa Luganda weebale nnyo Ssaabataka n'abanga abantu bonna abali wansi we kakati mu kiseera kyekino ye kabaka abantu bonna abali wansi we mu bika ebyo baana be famire ye era kyenava gamba ku oli omwana eyawemula mu kuyimba tumukwatire mu famire ki famire ya nnono ya ddiini oba yabufuzi ya byabufuzi kugamba omuntu oteeka okubaako ne famire naye famire eyo yenkanawo obugazi kati omukulembeze famire eyo eba yenkuludinga abantu bonna abakuli wansi omufuzi akulembeza famire ye y'omu musaayi yes omukulembeze si kyakola buli muntu ali mu ggwanga eryo mwana we era tosobola kusindika tiya gaasi mu baana bo tosobola kukwata mbooko emiggo egy'ente n'owuttula abaana bo paka lw'obamenya amagulu olw'obwereere simanyi oba babamenya amagulu oba simanyi ne babakuba emiggo kati toyinza kuba mwana wo miggo egyo egy'ente okitegeera omanyi twayogeraku wano ku mulaalo n'omusumba omulaalo ayagala nnyo obulamu obulira Kizarias ninga tayagala ate kukola omulaalo w'ente ate abalaalo g'otobamanyi mbadde manyi abamukulunda nte ze kati ate ento zirondooza mulimu munene nnyo gw'amaanyi ente bwezitwala ku ttale zitandika kulya zokka gwe nga n'otuula eri nga yenywera mindi ye owulidde ng'ente bwezikola ki bwezirya bwazitwala ku luzzi zenywesa zokka ye ngadde eri nga yenywera mindi ye kwegamba obulamu bw'omulaalo ayagala nnyo okubeera Luxurious naye nga talyagala kukola ate owulidde naye kati ate yalikoze eki olwedde kyalina okukola zikikoze ente anti agenda okukoleramu ebirala agenda okutandika okubba nti azireka wali nga zirya agenda nabba nedda ente zennyini ze zibba emmere y'abantu nga ye ali kulakizale atudde kakati ente ne zigenda zirya lumonde w'omuntu ente ne zigenda zirya ebitooke by'omuntu ye ng'ali ku ki ku mindi ye ate emirundi egimu aba akimanyi nti ziri mu nnimiro y'omuntu zikola ki zirya naye ng'akigenderedde zirye
bwe bulamu obwo si yasimba ebitooke si yasimba lumonde naye kati ali mu mmindi ente zirya ki emmere y'abantu mutima mubi nyina mulirwana wange yasimba ebitooke mu kapolotike kati nyawe emmanjo waffe nateekako olukomera nagasaagala mbuzi ziri ebintu byange naye yagenza okujja nga embuzi era ziridde ebintu otyo katwebuuza embuzi zayise olwadde kuliko olukomera zabuuse nedda mpozi ng'omuntu yagirese n'agisuula munda n'erya namala n'aginona kaakati eno point ebadde nti omulaalo ayagala nnyo lakizale kubanga omulimu gwabwe gwakutuula nnyo abeera awo alinda nti paka saawa kasazikuta ng'azizzayo lwaggulu ng'aziteeka mu kiraalo ng'era addayo ku mmindi nga tewali mulimu gw'amaanyi naye amanyi okuzimuntali nga zibeere wamu ng'ozitambuza kuleme kubaako ebula n'emu ente zituuka ekiseera nga zo zennyini ziyinza okwetambuza nga zirina ne liida waazo azikulembera nga tezisobola kubula nga zidde ne bw'ovaako gw'omulaalo endala zimanyi n'okwezaayo endala zimanya naye omulaalo ye nze nkubuulidde tayagala kubaako kyakola naye ayagala obulamu obukola ki obugonda wamma kaakati ate omusumba si bw'aba omusumba akola atya tawummula kubanga ate z'endiga amagezi gaazo malalako genti endiga obudde bwonna eyinza okugwa mu kinnya oba nebulira mu maggwa olidde akati omulaalo omusumba w'endiga ye tawummula ziriwa era ne bayibuli kyega nti waakiri aleka 99 n'anoonyeemu eri ebuze owulidde nga ye tawummula naye ente tezibula ate bwe ziti kujjako ng'ente babbye enzibi naye endiga eyinza okukubulako awo mu muti so katwetaaga omukulembeze nga musumba anaategeera nti eggwanga nga ye heedi waalyo ngaffe bwe tugamba wano nti mu Buganda nti Buganda ye nnyaffe therefore nnyini nsi nnyini nnyaffe gwe tuyita bbaffe okitegedde sikufunye Buganda ye nnyaffe yensi nnyaffe ensi yeba nnyaffe kaakati naye nnyini nnyaffe oyo nnyini nsi eyo Abaganda gwe bayita bbaffe ye kabaka kubanga ye nnyini nnyaffe okitegedde kufuna yennyini ensi eyo gye tuyita Buganda gye tuyita nnyaffe ensi eyo ye maama waffe naye bba wa maama waffe yaani ye kabaka kyetuva tumuyita ki baffe nti omukulembeze atamanyi nti ensi yonna eteekwa kuba famire ye taba mukulembeze kati bwe tunaaba tugenda okulonda mu 2026 tunoonye abantu bwe batyo abataagala bulamu bwakweyagala bweyagazi wabula abayagala buli muntu akole ki afune yeyagale singa evayo omuntu agamba nti bannange njagala ebisanja 2 mumpeeko kimu ekisooka mumpe ndye ekyokubiri nja bakolera oyo muntu omuteeka mu kategori ki mukulembeze mufuzi talinaako kyali ku byombi wabula abagenda omulonda abamanyi nti basiru tababalaamu magezi ate omuntu najja nagamba nti njagala munonde ngende ndye ekisanja ekisooka munonde ndye olulala mbakolere ekyokubiri mbakolere tababazeemu magezi naawe kuba amanyi nti muyinza omulonda agenda alye ekitalina makulu owulidde then awo omanyirawo nti oli akutezekako dyoke ate naawe takubalaamu magezi ate naawe oba musiru ate omulonda ate bwakugamba nti kanonda nkole ekisooka ekyokubiri okimpe ndye tekiriimu mu byomukulembeze temuli kulya okulya muze mubi corruption owulidde ekyo corruption tekiriimu mu bukulembeze nti muyire mbakulembere ndye sikiwulirangako tekiriiyo pozi mu bafuzi owulidde mu bafuzi Kagombe yali mwana ng'asoma ye Namiryango
Kagombe nga ye head boy. Kagombe ne bamuwa okubegera emmere abantu. Twaliranga mu refectory, bagiyitanga refectory. Kagombe n'alyoka abega emmere ye neyeteekako etya omutwe kigere kya nvubu. Kati abalala bonna abaana abawadde emmere efaanana etya? Eriko Flatland. Yes. Sister ng'ajja nti emmere yaani nti ya Kagombe nti ya head boy. Ng'ayita Kagombe nti gyawuleko. Kagombe omanyi kye yakola? Yagifujjamu amalusu bw'ati. Nane sister alaba. Kagombe baamugoba. Are you sure? Yeah. Bali tebalina no sense. Baamugoba. Kubanga Kagombe y'obwa head boy. Yabulabamu mmere. Yalaba opportunity yagamba nti kati kentuuse sikyafudde enjala. N'alyoka ajjuza ki? Essowaani ye. Abaana abalala bonna n'abawaatya. Flatland. Ko mubiikira nti nedda yaani ejjudde bwe. Nti ya Kagombe. Nti head boy omulamba nti yajeewadde nti mugireeta gikendezeeko. Buli agifujjeemu malusu. Balembe kugiwa muntu mulala yenna. Kono mubiikira nti kati ogobeddwa mu bitiibwa. Abalungi ne mu ssomero. Abalungi be basinga obungi ababi tubaagala nnyo.